Olunaku olwaleero tukuleetedde embeera z'abantu abazaalibwa mu mwezi ogw'okutaano ogw'omukaaga nga nno kw'otadde n'omwezi guno ogw'omusanvu. Okusinziira ku kunoonyereza, abantu empisa gye beeyisaamu etera okukwataganira ddala n'emyezi mwe bazaalibwa, era nga singa okigenderera n'obuuza omwezi omuntu oyo gw'abeera yazaalibwamu, oluusi embeera ze zibeera zikwataganira ddala n'ezo ezoogera ku mwezi ogwo gw'abeera yazaalibwamu. Kyetuvudde tusalawo okunoonyereza ku buli mwezi era ne tukuwa ezimu ku mbeera z'abantu ababa bazaalibwa mu myezi egyo, osobole okwetunuulira oba okutunuulira abantu abo ababa bazaalibwa mu myezi gye twogerako, obageraageranye n'emyezi egyo mwe bazaalibwa, olabe obanga embeera zaabwe zikwatagana n'emyezi egyo, kubanga oluusi kisobola okukuyamba bw'okimanya nti omwana wo ky'oba olyawo alina omwezi gw'azaalibwamu ng'abazaalibwa mu ogwo omwezi baba n'effujjo, osobola okukkakkanya obusungu n'okimanya nti abazaalibwa mu ogwo omwezi bwe batyo bwe babeera, kale nno n'ofuna engeri ey'okumukwatamu, oba mu ngeri endala kisobola okukuyamba naddala mmwe abatannafuna baagalwa, nti singa omanya omwezi omuntu oyo mwazaalibwa nti oba abantu abo babeera n'embeera ezitasoboka, oba oli awo osobola okumwewala, oba n'omanya nti abazaalibwa mu mwezi ogwo baba bwe batyo, olwo nno n'ofuna engeri y'okumukwatamu. Oluvannyuma lw'okukuwa okunoonyereza ku mbeera z'abantu abazaalibwa mu myezi ena egisooka mu mwaka, era nga embeera z'abantu bano twazikuteera ku mukutu gwaffe ogwa YouTube okuva ku mwezi ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna. Kaakano olunaku olwaleero tugenda kutunuulira abo abazaalibwa mu mwezi ogw'okutaano, ogw'omukaaga, kano kw'otadde n'ogw'omusanvu guno gwennyini gwe tulimu. Katusandike n'omwezi ogw'okutaano, era nga zino wammanga ze zimu ku mbeera z'abantu bano abazaalibwa oba abazaalibwa mu mwezi guno ogw'okutaano. Bano okusinziira ku kunoonyereza batera okubeera abeejalabi, mu ngeri endala batera nnyo okusaasaanya ssente ne mu bintu ebitaliimu. Mu ngeri y'emu batera okwagala ennyo okutambula enngendo empanvu olw'okuba nti baagala nnyo okuvumbula n'okuzuula ebipya. Bano era batera okuvaako ng'enjogera y'ennaku zino kwegamba obusungu butera okubalinnya amangu, n'olw'ensonga eyo bw'oba omumanyi olina okumugenda empola singa olaba ng'avuddeko oba ng'akwatiddwa obusungu. Bano mu ngeri y'emu okusinziira ku kunoonyereza batera okubeera ab'effujjo ennyo, era nga be baana b'osanga mu masomero oba ewaka nga batigomya bannaabwe olw'effujjo eppitirivu lye babeera nalyo. Bano era okunoonyereza kuboogerako nti batera okubeera abantu abayiiya, era nga ye tatuuza bwongo bwe kubuwummuza, buli kiseera babeera batambuza ebirowoozo okufuna amagezi oba okufuna pulaani B ng'abamu bwe mutera okwogera. Bano mu ngeri y'emu batera okubeera abantu abezzaamu ennyo amaanyi, kwegamba buli kiseera babeera n'essuubi, era oluusi kibeera kizibu okumusanga awo nga yeekubagiza. Bano mu ngeri y'emu nti batera okubeera abakozi ennyo, era si gw'osanga ng'azannyisa omulimo, bw'afuna akalimo akakuuma butiribiri teri kukazannyiramu. Ezo nno ze zimu ku mbeera z'abantu abo abazaalibwa mu mwezi ogw'okutaano oba abazaalibwa mu gw'okutaano. Bw'oba omulina eyo osobola okumwetegereza n'olaba oba embeera zino zimutuukirako, oba ggwe kennyini osobola okwetunuulira n'olaba oba embeera ezo zikutuukirako. Kati ate mu ngeri y'emu katutunuulire embeera z'abantu abo abazaalibwa mu mwezi guno ogw'omukaaga. Bano okunoonyereza kuboogerako ng'abantu abatetenkanya era nga mu ngeri y'emu baba bajjudde amagezi. Mu ngeri y'emu okunoonyereza kuboogerako nti obwongo bwabwe butonda nnyo emisono, era nga emisono egisinga gy'olaba mu nsi gyandiba nga gyatondebwawo bantu bano abazaalibwa mu mwezi ogw'omukaaga oba abazaalibwa mu mwezi ogw'omukaaga. Bano abazaalibwa mu gw'omukaaga nti batera okwagala ennyo okukola ebintu ebiri mu kusalawo kwabwe, kwegamba kiba kizibu okumukaka okukola ekintu ekitali mu kusalawo kwe. Bano abazaalibwa mu gw'omukaaga okunoonyereza kuboogerako ng'abantu abamanyi okuziyiza obusungu.
era yadde ng'anyiize asobola okufuga obusungu bwe. Mu ngeri y'emu bano abazaalibwa mu gw'omukaaga okusinziira ku kunoonyereza batera okubeera abantu ab'ekisa ennyo era nga bafa ku balala. Mu ngeri y'emu abazaalibwa mu gw'omukaaga okunoonyereza kuboogerako nti batera okubeera n'ebitone kumpi mu buli kisaawe. Bw'ogenda mu kudduka omusangayo, mu kuyimba omusangayo, mu kukubaganya ebirowoozo oba ziyite debate, mu kuzina obasangayo n'ebitone ebirala biyitirivu. Nti era olw'ensonga eyo abantu bangi batera nnyo okwagala okubakolako emikwano oba batera nnyo okukuuma omukwano gwe balina nabo olw'okuba nti baba babalaba nga ba mugaso nga tebeetaaga kubafiirwa. Bano era okunoonyereza kuboogerako nti bamanyi okusoma ebirowoozo. Mu ngeri eyo asobola okukutunuulira oba asobola okuwulira ebyogerwa n'ategeera omuntu ky'alowooza. Bano ebyafaayo era biboogerako nti baagala nnyo okusinga mu buli kintu kye bakola. Abeera ayagala y'aba asinga, n'olw'ensonga eyo bafaayo nnyo ku buli kye bakola, tebamala gakola nnagalaale kubanga abeera ayagala nnyo ekikye kye kiba kisinga. Mu ngeri y'emu era okunoonyereza kuboogerako bano abazaalibwa mu gw'omukaaga nti batera okubeera abantu abazibuzibu okutegeera. Okugeza mu ssaawa emu oyinza okumusanga nga munyiivu ate mweddako n'omusanga nga musanyufu, oba osobola okumusanga nga musanyufu ate mu kaseera katono n'avaako waya oba n'abuza sigino ng'enjogera y'ennaku zino. Abazaalibwa mu gw'omukaaga era okunoonyereza kuboogerako nti bwe butuuka ku kwogera amazima tafaayo oba anaakunyiiza kasita abeera ng'aggyeeyo amazima nga bwe gali. Bano abazaalibwa mu gw'omukaaga era okunoonyereza kuboogerako nti batera okubeera abantu abakubaganyi b'ebirowoozo abasuffu, kwegamba boogezi balungi era bw'ayogera toyagala amale ate nga ne bye batera okwogera bibeera binyumira abantu. Kale nno ezo ze zimu ku mbeera z'abantu abazaalibwa oba abaazaalibwa mu mwezi ogwo ogw'omukaaga. Era bannaffe tubayozaayoza mwenna abaazaalibwa mu mwezi ogwo ogw'omukaaga gwe twakakuba amabega. Mu kaseera kano katutunuulira ate embeera z'abantu abo abazaalibwa mu mwezi guno ogw'omusanvu gwe tulimu. Bano nabo okufaananako ne bannaabwe abazaalibwa mu mwezi ogw'omukaaga batera okubeera n'essuubi era nga totera kumusanga nga yeekubagiza. Buli kiseera aba asuubira nti bijja kuba birungi. Bano abazaalibwa mu gw'omusanvu mu ngeri y'emu bayina embala ey'okukyamula abantu, kwegamba tosobola kubeera naye ne weebowa. Buli kiseera abeera avaako ebinyuma. Bano era okunoonyereza kuboogerako nti batera okubeera ab'amazima, so bw'obeera omanyi ow'engeri eno osobola omumuteresa akasenteko kubanga abajja kukakuuma bulungi nga takaliddeeko. Bano era okunoonyereza kuboogerako abazaalibwa mu gw'omusanvu nti batera okuvaako ng'enjogera y'ennaku zino, kwegamba obusungu bwabwe buli kumpi era bw'otamala gwogera eby'ensimattu ng'omuliraanye n'atakuyisaamu luyi. Bano era okunoonyereza kuboogerako nti tebatera kuva ku mulamwa. Ebiseera ebisinga banywerera nnyo ku nsonga. Okunoonyereza era kuboogerako abantu abazaalibwa mu gw'omusanvu nti batera okubeera abantu abasanyusa nnyo naddala eri baganzi baabwe. Ng'eyazaalibwa mu mwezi gw'omusanvu tosobola kumuwasa oba tosobola kubeera naye mu nkolagana y'obufumbo n'aba ng'akuggyako bujja waya. Batera okubeera abantu abasanyusa ennyo eri abo be baba bagudde nabo mu mukwano. Bano era okunoonyereza kuboogerako nti si baluvu, kwegamba tebatera kugujubanira bintu oba mu ngeri endala si baluvu era si baamululu. Okufaananako ne bannaabwe abazaalibwa mu gw'omukaaga, bano abazaalibwa mu gw'omusanvu nti baagala nnyo okukola era ow'engeri eno bw'omuwa omulimu tomusuubira kuzannyisa mulimu ogwo gw'obeera omuwadde, agukuuma butiribiri kubanga baagala nnyo okukola. Bano era okunoonyereza kuboogerako nti batera okufaayo ennyo eri abalala era mu ngeri y'emu nti batera okwesigika, kwegamba mu ngeri endala tebatera kuyiwa mu nsonga zonna, babeerawo kwegamba beesigamwako. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBSFM Radio Buganda n'okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna, naddala omukutu guno ogwa YouTube. Weebalire ddala tojjanga okwo. Nze Imi April Nakawombe.
88.8 CBS FM.